Abantu atano basatu basimidwa mbasigo omulamuzi Mayego Osawulo John Paulo ne bagulwako emisango gy'okwenyigira mu kwekalakaasa olw'akalulu akagwasa kuno okuba enkuŋŋaana ezimenya amateeka. Kigambibwa emisango bagizzaawo wakati wa 17 mwezi guno olw'okulangira ebyava mu kulonda. Bano baleeteddwa mu kkooti wakati mu enganda zaabwe okusoberwa nga n'abandi bakaaba ku Samwendo Zirugulu basomedde emisango egyo mu maaso g'omulamuzi Osawulo. You were jointly charged with the offense of taking part in unlawful assembly. Omulamuzi kati yabasomera emisango bamulabuza ebiwundi byabatuusibwako ab'ebyokwerinda bwe batendwa basaba beeyimirirwe kakalu. batubisa bubi era ndi wano ndi nala wa musaayi bongo ni mumutwe n'abasaba obwidandabbi bankoba for them they know how to beat not to treat. Omukwaliddwa mu kkooti awuniikiriza omulamuzi bw'ategeeza nti bamusanga wakawe ne bamukwata olwo kwe kujja ne kufuna mu kkooti okukakaza nti bamusanga ava ku mulimu. Omulamuzi abuzizza engeri gye bayinza okuleeta omuntu mu kkooti n'ebintu ebyo. Wano basizi ne basaba okweyimirirwa. Wano Moses Waiso omwe wa gavumenti abuulidde omulamuzi nti beetaagayo obudde kuba okunoonyeza ku misango gino kukyagenda mu maaso. okunoonyereza omusango guno kukuwa bw'atyo omulamuzi abasinze ku alimanda okutuusa nga 5 omwezi ogujja okusaba kw'okuyimirirwa okugenda okutundwamu. The hearing of the bail applications of all the accused persons okuwulira kwalina okusaba bbeeyo is deferred to 5th of February 2026. N'abavubuka abalala 14 basimbidwa amasigo omulamuzi wa kkooti ento empigi Joan Acha ne basomera emisango egyekuusa ku kwenyigira mu kwekalakaasa okumenya amateeka. Bano bakwatibwa wakati wa 16 ne 17 omwezi guno mu kibuga eky'empigi n'emiriraano nga beekubyemu okutaako oluvula akakiiko by'okulonda okulangira ebyava mu kalulu. Bano baleeteddwa mu bibinja 2 ne bagasimbagana n'omulamuzi n'abasomera emisango muni okugezaako okwokya ekibuga nga beekalakaasa mu nkola ey'akabanje era kalonde. Bano emisango bagyeganye ne basindika ku kalimanda ekiko okutuusa nga 3 omwezi ogujja. Kyokka lwakabyo nga yakala omulamuzi amusonyiwe ng'agamba nti talina musango. Abamu ku b'enganda z'abakwata basangidwa ku kkooti basabye abantu babateebwe nga bamu bagamba nti bagibwa mayumba gaabwe. Teyayitayo kya bipiira yali mu nnyumba ye wabula ne bamukwata nga bateebereza. Mbadde nzize wano okweyimirira mutabani wange gwe bakutte mbyekalakaasa ate nga si kituufu. Nzize olwa muzukulu wange bamusanga Kayunga nga yeebase yabula nga abasebe boogera baliko abantu banyunyugana abawaka n'ava naggulawo alingize. Bwe yalingiza ne bamulaba nazawuluje ne bakola ki ne bamusika ne bamugjayo. Aladesi w'empigi Salana nno Kaweesa se yavuuka okumya omuze ogw'ekukalakaasa era n'abakwatiddwa asaba amateeka gabalamule. Okya bipiira lwakuba oyo kyekipiira oyonoona korasi oyo yatwala ssente omukola ate ffe ojja kwokya akatundu katono naye ojja kusibwa ebbanga ddene. Ono mu ngeri emu ebaza bannampigi okweta bulungi mu kalulu ne balonda omukulembeze w'eggwanga era n'abasaba okukkirira ku lukuna balonde bassente ba disitulikiti. Gye wabukeereza luli ng'olonda omubaka wa paalamenti n'omukulembeze w'eggwanga 22 gy'oba obukeereza tugende tulonde bassente ba LC5 oba ba LC yaffe ey'okutaano tulonde ba kansila baffe. David Kibuuka ne Simon Sekide bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.